my brother Pastor Bugingo, family ya Richard Muhumuza, afande awumwire, abantu ba Rebitakuri, Matete, Ntusi, Sembabule na Uganda yona abayizirana mwabali kwija. Tujja kubanza okusiima emirimu emirungi Richard Muhumuza gyakozere. Kandi ntakabalize bingi message ya general ngenda kubanza nsabe munywano wange Frank Gashumba muvandimwe abaramuche odakemu nubomba message ya general. Nyabo RDC Minister Mwanyinaze Nzuru nyankole ndwogera ku machato obudde buzibye. Next time when najja ku machanja tukola ki ja kulwogera. Pastor Bugingo ndi wana mu bitinga bisatu. Ndi mukwano nnyo gwa Pastor Bugingo oyo, we are like a family. Era nze na breaking amawulire g'okuba Bugingo oyo ng'abantu bonna batidde. Bannayuganda oba mutya ki simanyi. Unfortunately mutabani waffe ne naakola ki n'alufiiramu Richard. Nze nalwawo okutegeera nti Richard na musirikale. Abasirikale bano abakuuma president, there is a way gye baba traininga nga balina customer care gy'otayinza kukola ki kutegeera. Ne bw'aba tayagala okola ekintu asala amagezi n'adeliverenga message nga takomandinze. That's SFC. So twebaza Mukama olw'ekirabo kya Richard, ate tumwebaza nti teyafudde nga bba, yafiiridde ku muki ku mulimu. Bw'obeera n'abasirikale for some time bayita nawo ne basinga ne baganda bo abalina abasirikale ekyo mukikola ki mukimanyi. So kitalonye ekya Richard mpulidde mwanyina RDC agamba alla bwe yasazeewo we must find out ani eyaseeki Richard. Eno embeera eri mu Africa nti Katonda bw'asazeewo agenda akola emirimu gye mu ggulu. No, Abajapani nga bafiira ku myaka 8. Kyetwagala okumanya gavumenti etubuulire ani eyasaani Richard. Period. Pastor Bugingo webale ku inspiring abantu. Simu yange yavuga okuva ku ssaawa 5 paka bwe bwakya. N'abantu abali batakyankubira masimu ku luno baakola ki? Baakuba okonfaminga Bugingo afudde. Mukama n'akutaasa. Kino kye bagamba nti you are protected by the blood of Jesus. Bugingo is the testimony. Waliwo abangamba obudde bugenzi oba tuziike enkya tukole ki? Tuziike. Tuleseewo emirimu e Kampala tujje twolekera ani? Muganda waffe. Omanyi bannakampala muli bazibu nnyo. Mwefuula nti muddayo mangu ne mugenda eruka ne mubeera micomo wali. Get it. Guno gwe mulundi gwe gusoose guyinza okuba nga gwe gusembiza okujjawa wano. So give me the opportunity to speak. Mpuli Bugingo bagamba Bugingo ali controversial. No, Bugingo adiringa ne society yafa. Bugingo alina ekyala ye pastor w'abanaku. Nze church zonna nzigenzeemu tewali pastor gwe simanyi. Ne bw'ogenda ku Kanani ye pastor w'abaki w'abanaku. Obano akuba naye yava mu family bwetyo kyava ajjukira abaki abanaku. Bugingo nga bwe bakusabye
family eno nkwegayiridde as long as ng'okyali ku nsi girabirire kubanga manyi obusobozi obwo bukola ki buyina. Dr. Muganga, Vice Chancellor of Victoria University, yasoma ne Richard. Tasobodde kujja abadde atwavulinga ng'agenda Canada era aŋŋambi omwana omu wa Richard omukulu nti ayagala kusoma busawo yawulira ng'akikola ki yeeyamye tajja kumuweerera paka lw'anaamala okukola ki okusoma. That's Dr. Muganga. Kati kati ngenda kwogera nga gye neemuke. Jeno muhozi kaine Rugaba wano wali mu Central Region siwe kiri kati njogera nga gye neemuke. Yagambye kyonna ekyetaagisa kino okukolebwa ba finding out akakundi kano akatta abantu kekaani. And I can assure you, police so far, all of security agencies, zina leads kwa ne Sani Richard. This cannot happen. Olina tiwaruli ekifuga order of that day. So abashuwalinze nti kyonna ekyetaagisa kijja kukola ki kijja kukolebwa. Kamalirize bwe nti ze siri mulokole. Bugingo byonna biŋŋambye ekyokulokoka kyakola ki kyagaana. Naye ekinaatwala mu bwakabaka bwa Katonda si bulokole, ebikola bye mukola privately. Bantu bangi mugamba nti muli balokole naye nga mulina emitima emibi. Bantu bangi bakeera Lubaga bakeera e Namirembe basala emirundi 10 naye nga bafuna omukisa gw'obuki obutwa. Era mujja kwewuunya nga tuli mu ggulu tuli ne Yesu nga mugamba Gashumba nga sina tayimu yamu. Mumanyi lwaki? Kubanga privately twakola ebintu Katonda byakola ki byatulagira okuyamba abanaku, okuyamba bannamwandu n'okuba n'ekisa eri abantu abeetaaga okukola ki okuyambibwa. Obwo bwe bulokole bwe neetaaga, bwe bulokole bwa Bugingo. Maliriza bampadde eddakiika 2 nakwogerera eki amwaininga social media. President Museveni yaleeta emirembe tegikyali mirembe. Buli muntu kyasanga kyakola ki. Olina bwemula abantu okuva ku makya ne bukola ki. Ku mulembe gwa muhozi kaine Rugaba ekyo tikigenda kubeerawo. Kiruka ki sanity must return. Waliwo omuvubuka ennaku ezo yagamba mbu President Museveni oba yayonka mabere ga mbwaki naye ali mu Kampala akola ki. President w'eggwanga fountain of what? Kino ekimberembere kyendaba kirina okukola ki. Bagambye mu Bugingo kazannyo. Poliisi n'ebitongole byonna tubyebaza byakoze ekintu ekiki. Bugingo bwakubwa amasasi n'omusirikale we immediately yavuga motoka paka wa Mulago ng'agezaako okusevinga obulamu bwani bwa Richard. Unfortunately Richard n'akola ki n'afa. Poliisi kye yakola kwe kujjawo emmotoka eyo egitwale mu department yabaita ya forensics. Kyekitongole kyokka ekirina kapasite okutegeera mundu kikaaki ya aimiza atya. Kati abatuumaavu bali ku social media bagamba mu Bugingo kazannyo. Weeviridde e Kampala nga poliisi emmotoka ekitute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki. Kubanga yo poliisi bye yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki bye bigiyamba. Mwabe nale muba ani kirunda ekiri mweti mutusasula mwe mulya ssente ffe tudifendinga kati enale mulemuke bino mwali badde mubikola ki mwabase banyirira bambi ffe tumenyeka. Mulire
sense fe tuli bavandi mwe tuli balwanyi ekyokubiri Field Marshal Idi Amin dada bagezako mukuba amasasi ne balowooza nti bamuse n'avuga bodyguard we paka mulago ekyo social media TikTok tekola ki ekirala timuwulirangayo nnyonyi zigwa abantu ne bawona temuwulirangayo moloka ebadde nsaanyewo abantu ne bakola ki ne bawona kamalize waliwo omusikolo mwabuyita Napoleon Hill ekigambo ekyo Kaluku nakikugamba omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo na mazima abantu bagafuula maki mazima NRM yemmwe mulina ministry enamba eya ICT mulina state house erina buli kintu mulina eyo mweyagala kuki naye abaana abato TikTok ebalimba mumpulira maama minister njogedde nnyo I can speak for the Bugingo beera mugumu totiitiira yongeza na muliro ekira mwenna abali wano mufune okwagala ndayira nga ntya Katonda emyaka 10 from today tewali muntu ali wano agenda kubeera ku nsi kati mufiira ki waki mutiŋŋana mpulira bwe muba mwatiisiza Bugingo nti asirike mwamutinkudde buki tekafembayo minisita ngende bavunaana Bugingo nti adifendinga NRM ne President Museveni ne bamulumba mbu adifendinga MK Jesus tulabye bannaddiini abasiibe wakyakulanyi nga bamusabira that's the Uganda I dream to live in Bugingo oba asabira Museveni amukole ki Bishop omulala oba osabira kyakulanyi mukole ki gwe lwaki onsalirawo kwenyera okukola ki okuwagira mu abaana banuupu kambabulire bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa fe temugenda tukola ki tutiisatiisa mwabenaale babajooga batya nga mwe muli mu buyinza kino si kidigiri maama wange yafumba ate ndyawa neiba abenaale babajooga olwo muliva mu buyinza oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post Katonda bwali bawa CPS tunasula ku nsi kuno I can assure you bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi tugenda kufiira muki mu Uganda wumula Mulembe Richard Pastor Bugingo ne mwenna abalokole mwebale ekwerawo Pastor Bugingo wumula mirembe paka gyutusinkana oyabadde Vice Chairman wa MK Movement mu Buganda oba mu Central Region Mwami Frank Gashumba ebisinga abyogedde njala bawo bakaba General Muhozi agambye ali wamu n'enju y'omugenzi Richard yanyoleddwa nnyo okubanga Richard abadde mukozi ate yayingira mu magye mu kiseera bw'abadde akulembera SFC abadde omu ku bastaff abakola mu kitongole kyatwala ye mu kunyolwa kwe agambye nti ajja kukolera wamu ne church eya mukulu wange brother Pastor Bugingo okulaba nti abaana b'omugenzi basoma so abaana b'omugenzi temujja kweraliikira bajja kusoma naye ajja kukolera wamu ne church eya Pastor Bugingo okulaba nti abaana abo bonna basoma era babeera bulungi abatumidde agambye nti tasobodde kujja wano olw'emirimu egy'enjawulo taliiwo naye ekiseera mu maaso awo ajja kujja alambuleko ku mukyala n'abaana wamu n'abantu ba Kanani. Honorable Minister, tulina abawagira Bugingo, tulina omukolo gwe tutegese nga 28 guno omwezi January. Tugenda kwebaza Katonda ayawonyeza obulamu bwa Bugingo. Honorable Minister, onaba ogenze mu cabinet ku Monday kula baraza President ne cabinet gitegeeze tubayise fena twagala genda kololo tulaga abatemu bano nti temujja kutiisatiisa abantu awagira MK oba Museveni oba ani kubanga tebali ngamwe. Mwami Gashumba bagambye nti Pastor Bugingo pastor wabanaku naye ate pastor waba boda boda ate ne RDC agambye nti pastor waba ghetto ono twamujja mu ghetto ono muganda wange ono abadde n'ebiviri by'abarasta emyaka 3 emabega President Museveni n'amulonda ku RDC. So tuleme kuyisaamu bantu maaso bano abantu bemulaba bano basobola okuvaamu ekintu singa tubakwata bulungi. Omukyala begumisa aweereza message awo honorable n'agamba afunyemu obuzibuzibu naye asindisa omwami we asaasidde nnyo abenji y'omugenzi eno era agambye nti famire ye weeri wano
ajja kufuna obudde aje abakubagize. Honorable Minister, faba MK movement tukiriza mu Uganda yawamu. Ate twagala aba MK movement we muli muwateke emikono waggulu. Abawagira muhoze emikono waggulu. Abawagira Museveni emikono waggulu. Abawagira Kyagulanyi emikono waggulu. Bebali wali era mubalaba bantu basatu beebo ababipopa beebo tuwaniriza mwe bali kujja. So abawagira stability mu ggwanga abagala enkulaakulana tetukuba batakkiriziganya nabo ate tetujja bakuba ate tetujja boogerako bubi naye mulekerawo okujaganya ng'omuntu afiiriddwa. Ssaabaduumizi wa poliisi we tubadde tujja twogeddeko naye agambye nti bali mu kukola kyonna kye basobola era bagenda teekawo ne ssente ez'omuntu yenna alina information oba yawano ku kyalo kya Richard oba ku kyalo kya Mwami Bugingo oba ku kanisa ya Mwami Bugingo oba wa mu Kampala okulaba nti oba olina information eyo ogireete eyambeko poliisi okukwata abatemu abase Richard oba bagezezaako okutta pastor wa Uganda, Pastor Bugingo. So mwenna oba olina information tukirira director wa CID, tukirira director wa crime intelligence owa CID Tom Magambo AIGP owa crime intelligence ye Brigadier General Damulira oba tukirira yenna gomanyi nti mpega wa government olabe nti oyambako government okubawa information okwongereza ku gye balina okukwata abatemu bano abagenda batta abantu baffe. So bwe bubaka obuvudde mu police minister ajja kwogera ebivudde mu government si mulimu gwange kubanze sikola mu government naye njiwagira siringa Mwami Gashumba awagira government ejja naye nga tawagira eriko ate nga yina okumuwa omukisa okubeerako. So Mwami Gashumba badde nsaba otereezemu olulimiro njagala ogambe nti owagira Mwami Museveni owagira MK ani amuzaala so tosobola kuwagira mwana nga towagira kitaawe. Omukulu avudde mu office ya President Farouk Kirunda yimirira abantu bakulabe. Nze ba MC babadde tebatukiriza kwogera naye oyo omwami bamuyisa okwogera n'agamba nze njogere mu kifo kye. So Gashumba wabadde amweteramu n'engamba tontamanyi atuwadde kazindaalo kano. So Mwami Farouk Kirunda tegeeza tujja kukolera wamu nammwe aba President's Office wamu ne Ministry ya ICT okuyambako okutereeza erinnya lyaffe erya government. Tuleme government eno yaffe government be baffe abantu. So tetujja kugamba nti baminisita tebakola naffe tusirike, tujja kubayambako okubalaga nti tulina kukola. So tetujja kukkiriza bantu kuvuma Mwami Bugingo oba famire yo oba kyakiye. So obubaka bwaffe bwebo bannasemba bula ab'MK mbadde mbasaba mujjeko wano mwena abawagira MK mujjeko wano mu maaso abakulembeze. Ne minisita naye awagira mubadde mukimanyi ekyo mukirabye senga ono senga wa MK mumulabye kati mwaboogera mbu simanyi minisita atawagira MK era baswaziza minisita naye ayingiddemu kati abadde bagamba nti minisita tali wamu naffe mulimba. Honorable obudde Mwami Gashumba yakubulidde kuno kuziika muganda waffe. So Honorable Minister engeri gyaze ngenda kusaba minisita amuwa akazindaalo ayogereko gye muli naye tetujja kuva wano tubeere wano tumukuume tumubugirize. Yes. Mwanyinazi neyanziza olwaleero si lunaku nti lwangu gye tuli ffenna.